amanya yenze Dr. Tuhere Godwin yenze avunanyizibwa ku bulamu bw'abana abavubuka babiri abaleeteddwa wano buno obudde abafunye obuzibu. Omuvubuka omu ye Abuba Magala yafunye obuzibu ku mutwe okusinga naye nga si bw'amaanyi ali kufuna treatment era ajja kugifuna ennaku ze tunaaba tumugambye nga 5 then ajja kuba atereera buno obudde tali mu mbeera mbi ali mu mbeera nnungi era awe essuubi. Yajjidde ebiwundu byabadde bitya? Weyajjidde ebiwundu of course byabaddewo ku mutwe nga bleedinga naye era nga abasawo era ne tugezaako ne tukola ekisoboka ne tustopinga okubleedinga ne tumuteerako eddagala eryetaagisa okulaba nga atereera as per now ali bulungi takya bleedinga era n'ebiwundu twabisibye era tujja kwongera okubyetegereza ajja kutereera ajja kuba bulungi. Then omuvubuka omulala gwe tulina ku ddwaliro lyaffe ye Mugabi Julius. Mugabi Julius yazze nga of course complaininga pain y'okugulu okwa right. So okugulu okwo yafunyemu obuzibu naye si kugulu kwennyini wabula kuli eno nga mu hip joint mu hip joint era mwe muli obuzibu. Essaawa eno embeera gy'ali mu kale tanaba kutereera bulungi kubanga tasobola kuyimirira. Tukola ekyo nekisoboka tuleke nti atereera. Tugenda kukola x-ray tusooke twetegereze tulabe oba eggumba lyafunyemu okukosebwa kwonna oba okumenyeka, then tulabe n'amagumba ag'omugongo oba galina engeri gye gakoseddwamu, then tulabike nti tumujjanjaba. Singa tusanga nga alina okukosebwa kwonna ku magumba tujja kuba of course tuyingizaamu ab'amagumba, abasawo b'amagumba bajja kuba bamukwatamu era nga bamutereeza ajja kuba bulungi. Era ali ku treatment era ejja kubeera ennaku nga 5 nga bwe tumwetegereza. Singa wabeerawo okukosebwa kw'amagumba gonna oba okumenyeka mu ggumba kitegeeza tuba tujja kuyingizaamu ab'amagumba ennaku ziba zeeyongerayo nga bwe tumonitoringa. So kyekyo. Kati yatuuse nga yabadde mu mbeera ki naye weyajjidde? Naye embeera gye yatuukiddemu of course yadde nga tasobola kutambula bulungi, ng'obulumi alina bungi era twagezezaako ne tukola kyonna kye tusobola okulaba nga tukakkanya obulumi ye wabula yadde talinawo ku bleedinga kuli awo nti kw'amaanyi. So for the meantime agenda tambuza miggo? For the meantime agenda kugira atambuza miggo kubanga tasobola kuyimirira. Of course nawe omulabyeko tasobola kuyimirira. Tujja kugira tumuwanirira n'emiggo mpola mpola. Bwe tumala okukola x-ray ne tuzuula oba eggumba lyafunyemu obuzibu, then tujja kuba twongera okumumanaginga n'ab'amagumba. Ow'omutwe teyeetaaga x-ray gwe bakubye ejjinja ku mutwe? Ow'omutwe buno obudde agamba ye embeera gy'alimu nnungi. Singa abadde ng'ali mu mbeera si nnungi era obubonero bwe tulaba nga buyinza okuba nga bulaga nti yafunyemu head injury, twalabadde tuconsideringa okukola CT scan oba brain CT scan, scan ey'omutwe, then tuzuula ne tulaba obwongo oba mu kawanga mwafunyemu obuzibu oba mulimu okubleedinga munda muli mu mutwe. Naye as per now alaga nti generally tali bubi, so tuyinza obutaconsideringa CT scan okusinziira. Kabiru ka scan si kangi nnyo. Of course kabiru ka scan kaba kangi muko era emitwalo nga 25 eyo CT scan okusinziira ku ddwaliro engeri gye tutambuzaamu ensonga zaayo. Bigambo ki ng'omusawo kuba abaana bano baleeteddwa nga bakubiddwa, bigambo ki by'okubiriza abavubuka abali? Nze kale ebigambo nze byenkubiriza abavubuka tubeere baddembe kyekikulu, wabeerawo obutakkaanya tutuule tumalirize ensonga ng'abavubuka kubanga violence terina kyemalawo. Violence mu buli ngeri yonna terina kyemalawo wabula ate eyongera complications ez'enjawulo. So singa wabeerawo obutakkaanya ffe ng'abavubuka kituleese wano olunaku lwa leero ebitambula mu industry.
tiimu Alien Skin ne tiimu Palaso mwafunye obutakwatagana okuva ku mpere president byabadde bitya? Ffe twatuuse ku mpere festival ebuloba era nga bulijjo twasanze mugamba nti omukulu oyo yapafominga olunaku lwaleero yaffe ne tutuukawo naye mu kutuukawo nga tulinze tayimu yaffe kibanda agenda akafominga okuva ku mpere president byabadde bitya? kati ate twabadde tuli awo nga tuwulira ate yatuuse nga atandise okuyimba ennyimbo zisoomooza n'okutuwunya nga nti twalabyeko abaana ba famoni nga bambuka ku stage nga Palaso abayambuseeyo wano ali abaana nabo babadde batandise okuyimba zisoomooza kibanda n'okutuwunya nga nti kati akavuyo kalabye wansi wa stage twalabyeko abaana ba famoni nga bambuka ku stage nga Palaso bo bennyini engeri gye babadde nti babadde batwera nga bagenda yita mukuuli erimu byetwabadde feri muli wansi era singa kabadde kavuyo kanditandikiddewo naye olwavudde ne batandika kulerera akavuyo ne sprint zitwayo okugonda twalabyeko nga Palaso bo bennyini engeri gye babadde nti babadde mwetaasa yabadde na buli kimu munna babadde na buli kimu tuli wansi embeera yabaddemu kalowooza nti ne babadde alumbiddwa naye kukozesa byeyabadde awo bwemwaberedde awo abaana bamwe bakusedde babalabyeko nga Palaso babadde mwetaasa yabadde na mwana kimu munna okuvaayo bibyawo yabadde na buli kimu kusibaddemu kalowooza nti ne babadde awo oluvannyuma lw'okuvaayo ne mudde ewaka embeera yabaddewo etya yabadde eti bwabadde budde ki era buli omu lwakyo Palaso kigabibwa nti no yabalumbi ekiro zabadde sanga mmeka era kyabadde kiti yazze n'abaniga baawo katulomba twategedde naye ekiro naye ate awo oluvannyuma lw'okuvaayo ne mudde ewaka embeera yabaddewo etya yabadde eti bwabadde budde ki bazze bangi bamukubirawo ejjinja fasitime Palaso kigabibwa nti no yabalumbi ekiro zabadde sanga mmeka era kyabadde kiti n'abadde abobweniga baawo nange ndi ku byange yagenza okulaba kiganira tekino maaki munange yabadde afulumama basooka baawa amayinja alaba kanibalingaaba embanga sewejjinja ofasitime nagwa wansi ezo zabadde sanga mmeka yabadde musawa mundaawo nabadde abobweru bwemwavudde ku mpere mwazisweti waka oba mulinawo mwasusa okuwulira sweti waka yazina ttiimu y'abantu nga bameka ekireeto babadde bangi babadde nga nkaaga ezo zabadde sanga mmeka yabadde musawadde wadde emmotoka nga ssatu bwemwavudde ku mpere mwazisweti waka oba mulinawo maze abadde eri wasinga batisseemu ebintu bingi ebyokulwanyisa naye ndoozi zabalemerera okwambuka akasozi bavaako yazina ttiimu y'abantu nga bameka ekireeto batuusawo bakukulira emotoka abadde wadde emmotoka afa abamu amanyatukwatidde maze abadde eri wasinga batisseemu ebintu bingi ebyokulwanyisa ate bitebaddeyo ku manda bibadde bitebyowamaso kati ndooza bagenza okulaba ebyekiro nga bigamba ebyekiro bigazi nagenda nakuŋŋaanya abanigire nnyo abadde bangi basuka mu kikumi naye nga tulowooza ebyekiniga olubiba biwe bakomawo nga bangi ne bayingira dayirekiti mu geeti ngaabaana bawumuddemu batinooza bagenza okulaba ebyekiro nga bigamba bayingira ne basayasa buli kintu okubamumotoka buli kintu endabe bamuwa nesa abadde kumita mu motoka emipiira motoka ezadde mu pakingi bakinibafulowooza ebyekiniga olubiba biwe bakomawo nga bangi ne bayingira kujjako tibakisanze nzigule abaana bawumuddemu jakubuulira naye kyemmanyi nti ku mbeera ebaddewo nawe yandibadde enzigule oba nzigale baba basobola okukozesa excessive force
okugiggula mita ku mita n'omupeeyi era kyemayi bakozesa kukozesa excessive force okugiggula kubeera ebansi. So tukusanze mu ddwaliro mbeera ki gwe gy'olimu obudde buno? Era mulwadde ekibeera mbeera ebaddewo oyandibadde nzigula oba nsigalira bulungi naye ate kyakubeera excessive force kirungi omujjanjabi okufuna mbeera kyekubeera afudde excessive force okusinga okukosebwa kikuwafunye. Tukusanze mu ddwaliro mbeera ki gwe gy'olimu obudde buno? Tambula katogereko omukulu ogamba oti amanya okusinga okukosebwa kikuwafunye. Manya kambo yegenkozesa ku TikTok Peter Bosma. Ali ne mazina ibanga mafia kuba yena kuva dda katoli fenna kubanga akyali makanika era nalina omugoberera omuntu gwoba obadde naye ebbanga olaba nga alina levo gyatuuseko ate nga naawe akwetaaga takugoba oba olina okubeera yena kuva dda atwaze tuvudde ku show muncere atwakatuuka ewaka kibona yatugamba bannaye fena tusooke tubeerewo oba tuyinza obba tuvuddewo ne balondonetubeerawo awo tatusaba kasaawa ngawakwetaaga saawa kwekitundu olina okubeera era ezikona essaawa 9 negamba kanfulume kukwabwera obulamazi kuba tulina akaduuka akatulinaanyawo nga njagala kinyogoga tegeza okufuluma wenti geeti kibona yatugamba bannayengira abantu bajja bangi okuva wansi nesooka nyimirira netegereza oba nyinako gwe mulimu nagenza olaba ngaetunzija gye bajjamu sibamtatusaba kasaawa adde nkyuka nzire munda kwekitundu ejjinja nelyenkuba kumulezikola essaawa 9 batuze nebeyingesa kuba tulina akaduuka akatulinaanya nezira munda nembagamba banjagala kinyogoga nagenza okufuluma wenti geeti fuluma osooka kugaanaawo nga amayinja gajjira kumukumu nesooka nyimirira netufunirawo kyansi naffe netufuluma netubazaayo paka basijja gye bajjamu sibambire nkyuka nzire munda alikubye wano yakutena mumutwe nabano mukyeyi nabatunzeyo soka kugaana ekimunaaga enkiragira kumukumu esitiwalinga bakyansi naffe nsobola owulya mukamunaso enzikakanira ewaka otawo ne balukakanya ne bagenda mutiwoka tujja mu ddwaliro. Embeera eno oyinza gyogerako ki ey'okulwanagana mwenna muli bavubuka bato te mwenna muli mu indasitule yeeru? Ekimunaaga ekimantikufe omanyi omuntu bwaba tannabakulumbaganya wadde bayinza obba waliwo obutakwatagana naye bwaba tannabakulumbaganya olina okumanyako otalo ono lwatandikidde ku shuli twasembyewo. Embeera eno atuuse mukinga pansi yalinye stage atandika oyimba nayimba yatulengedde nga tupaakinze atandika era nga omanyi omuntu anoonya ku muntu atandika tuyimbira simoya bino bayinza obba waliwo obutakwatagana naye baba tannaba tugenda bakubira wano olina okumanyako era agenda tukuba kibo adde nga aduumira abatabani be bagenda okukuba emboogo atuuse mukinga pansi yalinye nafa twaviiridde mu mbeera atandika atusomoozezza nga wetumaze okubinga tupaakinze era ngaomuntu olaba nti ayina kyalina kyakwagala tuyimbira simoya bino yabasawayo tugenda bakubiragenda tukuba kibongo omutwe gunumba nga abulira abatabani be bagenda okukuba munguluze nainafa twaviiridde mumbeera atusomoozezza nga tukubira amasimu tutekako TikTok awo nitubeera kimu tukirakwagala ne mukama waabwe yenyini obudda abasindika akozesezza obwongo bwe obunafuna yennyuba naye najjirako omutwe gunuma kati alaze ensi nti ye asobola okwona buli kintu kumaanyi ge kati agenze n'alaga nti nange kanzigireko nduumire buli kyensongako kibalina okwonoona wakati bwekibadde ayimiridde mabega w'emmotoka moka y'omukulu yonna ne bagigula ne bagyonakozesezza obwangi bwogenda yamu zonna baziiye buli mmotoka ebeera ewaka abo bagyonoonye nezibadde mu paakingi bwetibweru nalaze ensi
tiri asobola okukola mukimanyi kati agenze n'alaga nti nange kanzigire kunzimbire mu kyensobolako kye balina okwonoona bw'obubaka ki bw'ogamba ttiimu ne palasongomu mokayo omukulu yonna ne bagigula ne bagyonoona awo sirina budde buli motoka eranga buli kimu bakimanyi zibadde mu pakingi ebinaggwa n'ebitanaggwa buli kimu bakimanyi gye balujje lye bijja era okuggwera sobola sirina nyo bigambo bya bawo obubaka ki bw'ogamba ttiimu nyumba bagikubye endabirwamu awo sirina budde kubanga buli kimu bakimanyi ebinaggwa n'ebitanaggwa buli kimu bakimanyi gye balujje lye bijja era ekyumba kyonotwaliza sobola sirina nyo bigambo bya bawo nga top security ejje eryo ly'oduumira obudde buno oliwa bubaka ki libeere likakkamu liwumbe kuba kati gwe toliyo obudde nsaba zino embeera waliwo ab'amateeka n'ab'obuyimbi ekibazo ekyumba kyono waffe tetukola tetuli awo nga top security obanga ejje eryo ly'oduumira obudde buno n'amateeka gennyini oliwa bubaka ki libeere likakkamu embeera liwumbe webeesusa kuba kati gwe toliyo amateeka gennyini gayinira okusinga yalibana looza batwalidde amateeka n'ab'obuyimbi era bw'ogenza bakiyingiddemu ffe tetukolewa nga saa zino tebalina tetulyawo tetugenda kyasula eyo yennyini alaso agikozesezza nga advantage okuba akayimba nga kalinga agamba nti nno kibanda talina kuwaaba amateeka gagene gayimbaga tetusimanjwalaba nga kiyinza bakiyingiddemu kimuyamba kirijja ananobaka babawadde gambye ali miskini agikozesezza nga advantage okuba akayimba nga kalinga agamba okufuna ekyalo ekirala awaba erandirodi tujja kuvaawo akola kakiiko wa kukyalo sikwamala chairman randirodi waffe ananobaka babawadde bagambye ng'omutaka ali miskini ng'omutaka aba akolanga ni omutaka bwe muli ku kyalo ekimu ekikye yabadde awo n'alabanga ekyalo ekikye kakiikowakukyalo kye bijja kuvaawo so olina enteekateeka yonna ey'okulimiriza kino kuba okisobola nga bwe komanda abamateeka bakiyingiddemu balina enteekateeka ng'omutalina nteeka aba akolanga ni omutaka so muzzaako ki bwe muli ku kyalo ekimu ekikye giriyo ebintu bino ebintu ebirimu obulamu bw'abaana abatalina kye bamanyi so olina enteekateeka yonna ey'okulimiriza kino kuba okisobola nga bwe komanda abamateeka bakiyingiddemu ate twali n'omu ayagala netalo so muzzaako obeerawo embeera ejja kuzaawo era mwenyini muba muyina okunoonya engeri ebirimu obulamu bw'abaana abatalina kye bamanyi ffe tituli bantu bantalo ndabeeko ne posti emu omutimbagano ya abiti egamba bapromota tebaddamu okubukinga alien skin kiyakoze ku nkuuka kyabadde kigambwe mwakubye abantu ku nkuuka eri yakubye mundemu wenyini muba muyina okunoonya engeri yakubye mu gyemugikakanya olina kwayo gwe bakubye ndabeeko ne posti emu ndaba vidiyo ndaba obutanga nesimanyi oba baani abakubye jasita badde bawaddemu happiness babadde bagalawomu njakulooza nti babakubye kumba abantu babadde masenyu gaabwe beeyagala bweyagazi kyogamba enkuuka yalimu amateeka nti omuntu takkirizibwa kweyagalako bantu babadde mu vayibu omukulu wabeera nga abakubye endongo evayibu ebeera ali jasita nyo tayiwaddemu happiness babadde bagalawomu talina buzibu njakulooza nti babakubye kumba abantu babadde mu masenyu nga beeyagala bweyagazi kyogamba enkuuka yalimu amateeka nti omuntu takkirizibwa kweyagalako bantu babadde mu vayibu omukulu wabeera nga abakubye endongo evayibu ebeerawo ali fiiti nnyo talina ttabu talina buzibu bwonna